Fik Gaza yanyumidde omukolo ne Alien yabadde ali smart but ababagoberera be bayonoonye ekintu kyaffe. Both camps zajjidde ddala nga ziri unruly. Being an award ceremony naffe twadde tusuubira bajja kwefuga. Pepper spray yo yalabikiddwa ne mu video mweri ng'esprayingibwa but actual person ayagisprayinze tetumumanyi. Kintu kyatuuse ne naffe ne kituzitowako era bwe balwanyaawo ne tusooka tuyimiriza awards yagambye tuzigabira bakyali baffe. Sekitegeeza industry yonna bakyali baffe because Winnie has won an award, Shiba has won, Spicy has won. Almost everyone akoze mu music industry a specific year awangudde award. Teri abava mu awards nga bali 100% contented. Ne Oscars zennyini ne Grammys era mubaamu abatasiimye. Alien Skin akoze nnyo omwaka oguwedde. He deserved it. Akoze. Oba ogamba mbu betuwe picha nabo betuwa award. Kitegeeza industry yonna tutuwe pichiza nayo. Which is impossible. Tuwa bakoze tetuli mu feeling yonna. Female artist Vinka Bailando yali biggest female song last year. Chogamba tuwe picha naye. Nominations ziri purely by the fans. Simbu faba ziselectinga no. Ffe tubeerako kachika kaselectinga ne tuyitayo na omuntu okuva ebweru nga si wa Galaxy. Vinka Bailando kimanyi mu dancehall song. Considering aina concert, aina endorsements, aina abaddewo mu talkability. Some of these things tubikola mu butuufu bwabyo. Kyovula zina awards zikyaliwo nga awards e Uganda. Media kwoli amanya Kalulu Munnamutebi tuli waneeno mu bazinyi bakonkonyi ng'ate bazinyi ku Galaxy FM. Balina slogan zaabwe zisinga okunyumira. Nabadde mbuuza Dayasi mbu oluyimba Fik Fameka lwe yayimba luno lwa tamivu slogan mwaba mugamba ayimbe mu slogan zammwe oba? Fik Fameka yali muzinyi era ffe yatandikira ne wano ne career yatandikira wano. Yali mukozi wa Galaxy. Era kyova n'oluyimba enkola agimanyi teekamu vaayo sumulula ddayo. Yali mukozi wa Galaxy ng'akolawo. Fik Fameka, Spicy, Karo Kasita, Gravity Omutujja bonna baali bakozi ba wano. Gravity abanje dwayo nete mufaayo. Kyova ennyimba era ze bayimba zikwataganira ne radio yaffe. Karo Kasita olukwatagana. Gundi nono lulwe ne Gravity. Ze ngamba wazinyeeko tetunnazina. Bonna baali bakozi ba wano. Toro Spice there. Baby jangu ndabe. Bwobanga baluyita batya? Kavasi nkera bidde. N'ezimu ku nnyimba ze. Soko Mpayo mulala nkubuulire. Bonna baali ongambye Gravity already ompata. Bonna baali bakozi ba wano. Generation yonna bayitako wano. Buli yagala hit ayinayita wano. Ne Fik Gaza Kyebakoze yayise wano. Nayimba luyimba ki? Sanyu ndi mu sanyu nange mpe sanyu. Sirwa wano. Sirwa wano temuli soganira. Era tuli sanyu lye tugaba. Bonna bayise wano. Alien Skin wano. Ni wa wano. Oyo ye ayina ne ID. Assistant boss. Ayina ne ID ya Galaxy. Mutero muwa HR. Assistant boss. Asobola okugoba. Era balina kuyita mukama we Innocent. Made manya asobola okugoba mbu bannanga ngobere yaani. Asindika message n'agisindikira mukama we then ne tutula meeting ne tulaba ensonga ze tuziyisaawo. Kindese ku kibuuzo nga tonnabuuza nakuba nesooka obabuuze kwamba ngenda tandikirawo ku Galaxy zina awards ze yatutte nesooka obabuuze kabazinyi. Abazinyi mugamba mutya mwebale nnyo kubanga mutulaba. Simanyi oba last interview nabagamba njagala mukyala simanyi oba comments nafunayo oba saafuna gwalina okwombuulira. Tuba tukyali awo ne tulaba ate gwokiisinga mu tuli awo tugenda mu Valentine nakola interview wano ne kugamba nfunirayo mukyala ali responsible alina ku ssente simanyi oba mu comments mwayisaamu ko ku maaso tonfaako nno tonfaako naye nina omulakyala gwe nalaba ng'ofunye olwedde mu bbaala nga mimwa giri saafuna baali bankozesa bukozesa ka video. nawe ne weewaayo kakono
nedda obuzibu obuliwo tugenda out. Abantu abagala ebifaananyi abagala selfies mulina kujja ng'obudde bukyali ssaawa 5-6 okitegeera because tuba tunywa mwenge kati bwe ziwera 9-10 ebintu bye tukolawo tuba tetubitegeera. Nange nagenda kulaba video nali surprised nga yenze ali mu video bijjukira nabijjukira zaali ndowooza ssaawa nga 10 twali ku H2 awo n'omuwala simumanyi namumanyi siina kyenzijjukira. Nange nali surprised okulaba nga yenze simanyi oba wali yanfaanana siri sure. So kano ka message kagenda eri mwenna abakwata video ku ssaawa 10 tuba tuvuddeko mutuleke tukole bye tukola temutulikodi bwe oyagala selfie oba kifaananyi oba 5-6 nga twakayingira nga tuli soba ne kati gondi recording video ku ssaawa 10-9 happy. Kati omukyala abakyala mwe balimu omwo munda nga bagira naye olaba kati wayisaamu maaso. Nze nava ku bwenzi sikyali mwenzi ngenda mu bbaala nenywa kawisiki kange nemba happy nenzire waka neneebaka. Ekyakujja ku bwenzi Nimrod ogw'omuzimu just nakivaako saakifuna ate nga nteekamu sente nnyingi so nekivaako. Nimrod omukyala oba omuwa sente mmeka ezitandikirwako? Ezaaki kale nga mutugeza azze kulabako azze wuwo azze kulabako Nimrod gwe yamuyise omusibuza sente ate ezaaki kale eza transport nga munsabye oba nga kusabye gwe yeesiimye bwaba tamunsabye simuwa omukopi edda nali oba nkigambe nti nali nina good heart naye omukazi bw'omuwa ssente abalowooza omuguzi waliwo gwe naziwa n'azigaana n'agamba asaagala sente zo kijja kulabika nga onguze nemugaa kale tewali buzibu ate nze nali muwa n'omutima omulungi good heart omuntu omudizaayo kaba spendinze so sikyabawa buli muntu ajje wa Nimrod ajja akimanye tomuwa simuwa because first of all oze olidde emmere yange olabye firimu yange abamu abawala banaabana mazzi gookya ogafumbye ku pako twesanyusizza nfunyeemu nawe ofunyeemu so kati buli omu yezzeeyo gy'abadde. Sikyagaba transport because first of all bw'oba transport abamu bajja complaininga mu omwadde entono omwala omwadde emitwalo 5 gigenda mbalala ne gidda kanga bus kaliita oba bagiyita batya oyagala alinye bus global mitwalo 2.5 genda mbalala 2.5 kudda 2 kudda ate mukuba olya biki osuwasuza olya byonna byewalidde byenafumbye oba olusi tutumiza KFC so sikyawa ogenda nankulabye oba ntinda najjeera okitegeera bwe kiba kisoboka nja kuyitira Uber ngisasula ekutwale app nziyina zonna nina eya Uber nina eya Safeboda nina eya manya bikoze bitya actually bwe nkuyita Uber sente zivaako ku simu yange so nowa Uber zesasula automatically sikyagaba sente kati era omuntu ajja ewanga akimanyi ogenda kulya onyumirwe onywe byonna bye tugenda okukola nawe ogenda bifunamu ate waliwo nalabye ka article mbu okugenda wa nkyogere ntya nga siwemodde nalabye ka article mbu abasayansi bagambye okugenda ebbakuli tekinyuma so tusigale ku Kampala road. Tewalabyeko mu kikuleeta kansa kati essanyu lyakendedde kati tetukyabikoleraako ddala n'ebyo. Nimrod neewunyisizaamu abaana abawala bali abasinga bamanyi baserebu basita bagaba kasente akawera era babeetega bamanyi mugenda bawaka nina obuntuntu obutonotono bwenkola bw'oba onsabye rent nga nange ojjanga ewange nondabanga nsobola okumukusasulira bw'oba oyagala kuba oyina gendanga ku kivulu nsobola okukutwala nenkuyingiza n'onyumira oba nenkugulira ticket. Yes bw'oba oyagala lunch nsobola omukuweereza bw'oba oyagala oba ki oba zanviiri nsobola zikuweereza as long as nange ojjanga nondaba biki then nodda ewaka
ne transport sikyamugabanzi era bw'oba making sure ojja n'ezizo sikyaweereza transport ate still ne bw'oba ova ewaka sikyamukuwa. Bw'oba oyagala boda nina app sente zivaako automatically. Bw'oba oyagala Uber nina app sente zivaako automatically n'ogenda ewuwo. Era oli waddembe okunkuba eno ga Nimrod ku $50 guarantee wange oba 3 oba baki kubulako 10 nenzikuweereza. Yes. Kola kati gundi byakendedde katale kayonoonese. Omukyala sokoddemu onoonya omukyala banne tugenda noonya omukyala paka etumufuna. Anti kati bwe nakuba akalango kati making sure bodda ojja kudda ng'osomyemu mu comments zo ombulidde oba waliwo abakomenti zo oba tewali. Namba y'essimu bagenda kututawaanyabo basomere n'ennamba y'essimu. Nsobola ogibasomera sikiinaako buzibu. Yani eyaki 0754 11 2222. Just njagala muntu antegeera nga tajja kumpa buzibu. Saagala ntalo, siri mulwanyi wa ntalo, saagala muntu stressinga, njagala ojje at least once a week wange oba nze nzije ewuwo kasitema nga nnyumba yiyo si musajja yagisasulanga yiyo. Saagala kunsaba bintu bingi because nange njagala nnyo omuntu akola. Ate n'ennaku zino nayongeddeko bw'oba tovuga bambi tonkubira. Waba ovugalawo mwakubire. Emmotoka yonna kasitoba ng'ovuga awo osobola okunkubira. Sikyayagala batavuga ababoda ne bubba basumbuwa. Musiraamu ajje. Sivoola. Oba musiraamu oba mukatuliki oba muprotestanti naye saagala mulokole. Saagala mulokole cause tebali serious. Mukama agamba teri kwegatta paka nga oli mufumbo. Teri kwegatta okwegatta Bible egamba until marriage si bwe kiriwa. So abalokole tebali serious. Lwaki tebali serious? Anti baliyo beegattagatta ne bamala ne bagenda mu church ne beefuula nnyo abalokolerokole ennyo. Nedda Mukama takkiriza kwegatta until when you're married. Bwe tosafuna mulokole n'omwegatta nga mumaze okwewasa. Anti kati nze sijja kulinda paka we twewasa. Tuba tulina okwegattagatta wano making sure ono omuntu ajja kunyuma obulamu bwange bwonna. Okitegeera? Tokitegedde. Marriage bw'owasa mu church kitegeeza ogenda kwegatta n'oyo omuntu for the rest of your life nga teweegaseeko wabweru. So kati olina kusooka kugezesa oba sikweri sagala kuvwemula anaanyumanga obulamu bwabwe mwenna. Gwomanyi okwegatta n'omuntu omu emyaka 4 gy'oba osigadde okubeera mu nsi gw'okisobola. Siya osaaga kitegeeza Nimrod togenda kuwasa. Nja kuwasa era ne kati njagala kuwasa. Yes, because byenjize eno wabweru byenjagala okukola mu bufumbo. Yes, nina experience mungi nnyo mu love. Mu love ne byokwegatta ne kugenda out byonna mbimanyi kati, so njagala bikolera omuntu omu. Naye obuzibu bwakuwasa nga tonnaba kuzannyazannya awo ogenda okufunira obuzibu. Actually nze advising abantu okusooka okubeera player nga tonnaba kuwasa, because bw'onoowasa n'otandika okuyiga mbu waliyo kano kakodyo waliyo kano, sooka obukole bwonna then bw'onoowasa bwa applying mu marriage yo. Tuve ku topiki z'abakojja ne basenga. Nze ndikojja funayo olunaku ojje just twogere ku mukwano. Okakasa? Yes. Ngumanyi bulungi 100%. Muzayi tudde ddi nga kyekituleese Uncle Nimrod kojja. Just twogera ku love. Imagine nga tumutadde wano ne kojja kitonsa. Atoleeta abakojja abo babyesibako bwesibi. Nze ndikojja with experience. Abo bakojja babyeyita bweyisi. Nze ndikojja with experience.
experience ogijjawa experience tegeeza mbikoze ekoze so byenjogera kati bakojja abo kyogera bansinga bakojja abo batambuddeko byentambudde bakoze byenkoze basobola okuba nga bayisinze n'ebyo nze nkubuulira nze lwakwaga kale tetweyitaaga amannya naye nina a lot of love experience era buli mujjangu nesho ng'olina ebibuuzo byo ng'ana ebya love byonna mbikuddiremu totere kutandika kukola mukwano programu y'omukwano nali ngikola first show yange ku Galaxy FM nali mwalimu love segment era nali love doctor bwe nakyusa show nendyoka mbivaako kyekyagaana no just twakyusamu show nenkola show endala kati Henry nadda ku eyo show era yakola ebintu ebyo imagine ng'owuliriza DJ Nimrod ng'akubulira ku Galaxy FM nali love doctor with experience saabisoma but mu ntambula yange ne mirimu gyange gyenkola nayiga mbu kino kiba bwe kiti kino kiba bwe kiti kino era love muyina nnyo mungi nnyo tugendeko ku Zina Awards kubanga wiiki ejja tudda tewali buzibu nze wendi Zina Awards tutandikire ku zina zennyini ez'omwaka guno zo zaabadde zitya ku side yo awards zo nga awards tezaabadde mbi just ceremony eyakyankalanyeemu kaawo for something like 20 minutes 30 minutes naye nga awards zo twadde tuziplaninze kutambula nga bwe zitambula bulijjo twakakola awards zino this is I think the 10th edition so mu myaka 9 tetufunangamu buzibu bwe twafunye mwene edition eyabaddewo but still twamaliza nga twawadinze betwawadinze ababadde basaana betwawadde of course teri awards teri abava mu awards nga bali 100% contented okitegeera ne Oscars zennyini ne Grammys era mubaamu abatasiimye but at least fe to making sure tukola ekintu bafaani kye baba basazeewo abantu basinga guno omwaka ogwa awards bagukubyemu nnyo ebituli oba Zina Awards bazikubyemu nnyo ebituli ne bagamba mbu omuyimbi omu najja n'awangula awards 6 era ye muyimbi asoose okuva we tutegekanga awards ezo ayasoose okuba ne awards ennyingi abasinga balina 3 ekinene nnyo 3 simanyi oba wali alina 4 mwene watugambye omuyimbi oyo assistant CEO assistant wa Innocent omutalowooze muno mwakozesezza ekyo kitiibwa okubanga mu awards ne bwaba teyandibadde assistant CEO abadde azideservinga Alien Skin akoze nnyo omwaka oguwedde okitegeera yategeka show in 4 days n'akikuba abadde almost the most booked artist mu ggwanga ne kati I think akyali ennyimba zibaddewo okitegeera so he deserved it akoze tetwanduwadde muyimbi of course singa tukale nagikute nenjiwa omuntu omulala negambye oyo lwaki agifunye kati nga artist of the year oba male artist really frankly speaking Alien Skin yabadde deserving ezo awards zonna awo nyini ku male artist of the year basinga balabye oluyimba lwa inspiration nono lwa King Sir olw'ebiseera ebyo nga bagamba lwali badde lulya ne kiri ekifo okusinzira ku message erimu n'engeri abantu gye balunyumiddwamu okusinga gwe mwawadde ebiseera ebyo lwawangudde best inspirational song era nawe kiraba mbu era yabadde alina okuwangula awo kati ebiseera ebyo terusinga nyimba za Alien Skin nga 3 okubanga zikyasinze okuba last year okuli pate tozijukiza lockdown nyenyezaamu ezo nyimba nnene nnyo okusinga ebiseera ebyo nalwo lunene kyovula nalwo lwawangudde best inspirational song yes naye terusinga ate obuzito terusinga ziri abantu abasinga beebuuza baani abali ku academy zino eza awards zino mulimu management ya Galaxy FM because they are purely Galaxy FM awards secondly we are a youth radio station tujja kusanga nga tunominatinga aba legends
for example tujja kusanga mu Ronald Mayinja oba Misacha we are purely youth era n'abayimbi betunominatinga bebagwa mu bavubuka okitegeera so mulimu first of all tusooka netuweereza messages netugamba mu nominating era abantu ne banominatinga netulyoka tutuula netusunsulamu netugamba luno balutadde eno for example usanga producer bamutadde mu collaboration netumujja netumuteeka walina okubeera so nomination ziri purely by the fans bwe bamala okunominatinga tutuula akakiiko first of all Galaxy FM netuluyitayo n'abantu betuyinza okugamba ba stakeholders mu entertainment world twakabeerako ne Douglas wano twakabeerako ne producer Bush wano twakatubeerako n'abantu bangi betutuula nabo ne management netusunsulamu tugamba luno lulina kubeera eno the biggest songs baani abazi writinze tubateeka mu writer category biggest songs baani abazi producing tubateeka mu producer category ne breakthrough artist mwana kyavuddeyo last year n'alagambo asobola netubateeka mu category yaabwe best dancehall song best chovala aba categories ezimu zirimu ennyimba 12 for example waliwo category ya collaboration erimu I think 12 nominations naye nosanga nga dancehall erimu 5 nominations kiba kitegeeza abayimbi last year bakoze more collaborations than single songs okitegeera so nosanga category emu erimu ennyimba 12 endala emu 6 endala emu 4 okitegeera so bwetyo bwe tukola si mbufe abaziselectinga no ffe tubeerako kakiiko akaselectinga netuyitayo n'omuntu okuva ebweru nga si wa Galaxy naye nga producer oba writer oba omuntu alina obukugu mu music netutuula nabo nga 2-3 netulyoka tuselectinga bwe tumala okuselectinga those nominations netuteekayo voting abantu ne balonda kati awo tetukwatirawo ddala okitegeera because to believe nga buli muntu ali mu nomination category ayina at least ayina kyakoze mu entertainment mu industry last year to considering ayina concert ayina endorsements ayina abaddewo mu talkability okitegeera because waliwo abayimbi bojja okusanga nga probably endongo tebadde nyingi naye nga ayina endorsements nyingi kitegeeza naye abadde ne impact mu industry waliwo ojja okusanga nga talinaawo ndongo naye yakola concert so kyo kimuteesa mu category emu okitegeeza so tuconsidering ebintu bingi not just ndongo then ate waliwo we tuconsideringira ddala endongo song of the year kyova olaba abamu tebalimu mu eyo category nga ye abadde mu for example inspiration oba category endala naye nga mu song of the year tunoonyera ddala ennyimba ezikubidde ddala omwaka oguwedde okitegeera so some of these things tubikola mu butuufu bwabyo kyovola zina awards zikyaliwo nga awards e Uganda abantu abamu bakubye mbitulindira mu nnyambala yabadde ku zina awards nga bagamba buli mukolo gwonna ne oba ogenze bweru oguliko kwa awarding award babeera ne dressing code wano ki ekyaganyi nga tewaliwo red carpet eggaali ezo zezatuleetedde obuzibu naye nga first of all nze nganza yabadde ku ground kyovola nange nadde siri mu masuuti ate nga sirabika mu camera okitegeera because nabadde nze running awards naye ne tumakinga sure every award ceremony era zibeera za red carpet era ebeerawo awo moto abayimbi era bashininze Omega Ava Peace bonna banyumidde omukolo bavinka bonna banyumidde omukolo ne Fik Gaza yanyumidde omukolo ne Alien yabadde ali smart but ababagoberera be bayonoonye ekintu kyaffe yes bwe mwabadde muyita Fik Gaza ng'alina gundi category emu gy'alimu ne Alien Skin ng'alina category emu gy'alimu nga mmwe mukimanyi mubana abantu bano tebakwatagana temwakirowoozezaako mbu basobola okukola ekintu kyonna okwonoona omukolo twakirowoozezaako era twayogera nabo before even the award ceremony personally nze nga running award nayogera nabo neŋŋamba Fik Gaza ogenda kujja n'abantu bameka zino ziri awards tetugenda ku kivulu ogenda kujja n'abameka mbadde nsaba ojjeyo ne 5 at least bw'oba olaba nga kinene nnyo jjamu ne 5 abanaakola ki abanaakubeerako still ne Alien Skin netwogera netugamba tetwetaaga abantu bangi these are awards na award ceremony ya red carpet era jangu ngo oli smart bulungi
Bombi ne bakkiriza. Tugenda okulaba, of course because of wiiki eyo ewedde n'ebintalo ezibaddewo twali tu expectinga okubaawo obuzibu era nga tubwetegekedde because security yabaddewo ne poliisi yabaddewo like any award ceremony. Naye abalenzi bagenze okujja nga balina abantu kumpi nga 100 buli omu. Ate nga 100 abavubuka tebabagambye mbu zino awards tulina kwambala bwe nange nadde surprise waliwo abatabadde na musaati okitegeera. So both camps zajidde ddala nga ziri unruly. Naye ne tukozesa advantage that hall yadde ennene tusobola okubaawula, bano ne batuula eno bali ne batuula eri wakati ne tutuuzaawo bafaani n'abagenda okugaba award era ne tuba separatinga. Now being an award ceremony naffe twadde tusuubira bajja kwefuga okitegeere bwe mampise Fik Gaza performing aba agenda kujja yekka just like any award ceremony. Naye yagenza okuyimba abantu bonna 10 ne babimuka. Kati awo jjukira muliwo nga 5 abali ku ground temulina ngeri gye mukola ki gye mukicontrollinga. On top of that kampu emu yabadde kampu emu ng'ewaga. Mwe mujja tulaba biki so kintu kyatuuse ne naffe ne kituzitowako era bwe balwanyaawo ne tusooka tuyimiriza awards ne tudeployinga ne tugamba DPC batuleetere poliisi endala for like 30 minutes nga tewali kitambula paka poliisi bwe yazze ne tugamba camps zombi either mukakkana oba mufulume. Honestly speaking, Fik Gaza twamuyise mu manju ne tumugamba omanyi olina options nga 3. Either ofuluma kati ffe ne tugenda mu maaso n'awards zaffe oba gamba abantu abatabani bo tebaddamu kulinnya ku stage ng'ogenda ku stage era bwe tuba tukuyise ogenda wekka oba n'abantu nga 2. Option endala kufuluma kati ogende ne bw'onooba owangudde award tujja gikudelivaringira. N'agamba ate tuddamu kulwana kantowe wooda abaana bagenda kkakkana. Tumugamba kale bali nabo ne tubagamba kyekimu ne tubawa options ezimu bonna ne bagamba bagenda kukola tebagenda kuddamu kulwana era still moment eyo poliisi nayo nekola ki neyeeyongera award ne zigenda mu maaso. Abantu abamu balina ekintu kye balabye nga kiringa oba ekyobumenyi bw'amateeka. Kampu emu yazze ne pepper spray nga beebuuza mukkiriza mutya omuntu okujja n'ekisi ng'azze mu awards zammwe temwakebedde. Ekisooka tetumanyi bulungi ani yafuuye pepper spray. Eyinza okuba yabadde na poliisi yennyini nga yagifuuye. Okitegeera tetulina evidence bukakafu bulaga mbu abafuuye pepper spray babadde ba alien oba pepper spray yo yalabikiddwa ne mu video mweri ng'esprayingibwa but actual person yagisprayinze tetumumanyi okitegeera. Secondly, pepper spray teri metallic okitegeera bwabaddeyo security ng'oyita mu kyuma so teri metallic kugamba mbu bw'oyita mu kyuma eja kaaba okitegeera. So we don't know ani yazze nayo tetumanyi oba yabadde ya kampu gundi oba police actually ye yabadde nayo. So kati awo we wali problem. We are not very sure of who had it, who sprayed it. Okusinziira bigambo ngenda kooti nga Caroline Maka agamba ebiseera ebisinga bano abazina naye babagaba award bazigabira abo bakyali baabwe oba mu kampu oba nga muntu yamwagalako oba nga yakwanayo. Eno Caroline Maka talina award. Yagambye tuzigabira bakyali baffe. Sekitegeeza industry yonna bakyali baffe. Because Winnie has won an award, Shiba has won, Spicy has won, Kenzo has won, Fik Gaza won, Alien yawangudde. Almost every youth, Chameleone, ba legend bonna ba Moses Matovu twali tumuwaddeko, MC Katsi. Kitegeeza industry yonna mikwano gyaffe betuwa. Ani atanafuna? Atanafuna kitegeeza tumuwalana.
So simanyi statement ye kiki kyetegeeza because almost everyone akoze mu music industry a specific year awangudde award. Almost everybody. Mulimu ka video akasinza okutambula nze ke nalabye nga kagamba mbuno be mwepiikyako okusingira ddala mu bakyala be muwaza award. Nga tuba tusuze na industry yonna. Gwe tokiraba bw'oba ogamba mbu betwepiica nabo betuwa award kitegeeza industry yonna tutwepiikiza nayo which is impossible. Tuwa bakoze tetuli mu feeling yonna. Ono bw'akola era ne bafani baba bakiraba nga yakoze n'awangula. Okitegeera female artist Vinka Bailando yali biggest female song last year. Kyogamba twepiica naye. So simanyi ebibigamba balina okuddamu n'abimira because si kituufu kyabayogedde. Yes. Gwenga gwe Nimrod zina awards zijirako ki ebbaasa kujjirako nga mulimu kasente oba kasamba wa awards nga kiwe. Awards zokka because olaba ezo awards tetuzifunamu. Awards teziriko sponsor yenna. Ne bw'ogamba mbu obala abantu abayingidde mu auditorium oba wonna we tuzikoledde sente ezo tezisobola kumatchinga sente companies ebeetaddemu. First of all, awards ziri shipped from the USA. Galaxy era yesasula shipment nezijja branded purely aluminium. Okitegeera. Secondly, tuteekawo production Kadanke yeyakoze award ceremony eyo oba ogisasudde million 4 okuteekawo screen truss bla 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 naiteekawo awo. Auditorium tuba tugisasudde almost about 10 million shillings. So kati tezibeerako sente. If singa zaali zikola nga hole ejjula oba nga kuliko ba sponsor n'olabako Rose Form manyani Uganda Waraji bla bla probably osanga ba sponsor batuwa ku sente then etusobola okurewardinga not just kumuwa accolade neno omuteerako ne baasa but teziriko sente so kyovolaba tuba accolade yokka tetuliko kintu kyonna. Awards za Uganda ezisinga zonna zajja ne zikoma oba ne bazikomya mu kkubo ne zitamalayo okutuuka buno obudde olowooza kyanjawulo ki zina awards ekiziremesezaawo paka nga emyaka 10 na kati bakyawadinga. Ezaffe teziriko kugulirira. Nga bwe nkugambye first of all tezikola sente. Award ceremony zonna eziri e Uganda tezikola sente. Tobulaba abamu bakivaamu because oteekamu naye tojjaamu. Okitegeera. Secondly, ezimu zaali zaggulirira. Osanga ono awangudde song of the year, oli n'awangula artist of the year. Nga ate artist of the year talina award yonna gy'awangudde eno kati ne weebuuza ki ekimufudde artist of the year. N'osanga ebimu nange kennyini nali nguzeeko award. Gyeri sijja gyogera naye nali nominated n'abavubuka abamu neŋŋenda ne ndaba nannyinizo ne mugamba waaye tukoze tutya obululu yongera kaawe awadi njagala n'ensasula. Unlike ezaffe ziba purely voted by the fans. Abantu basinga baliyo beebuuza bagamba lwaki ab'ebinnyanyanyanya suuna Ben nemba zira tone temubanomine mubateekamu banominees because nabo baweereza bavubuka ate ebintu bya bavubuka babinyumirwa. First of all temuli mu DJ category mu Zina Awards. Singa yalimu singa nze njiwangula buli mwaka. Secondly waliwo ba DJ abakola ennyimba n'abayimbi. For example, Stuart Roger baliko nominated. I think it was very well olwawe ne Saha lwali lubaddeko nominated but ndo sijjukira oba lwawangula oba terwawangula but lwali lubaddeko nominated. Kitegeeza n'abantu bonna b'oyogedde DJ bw'okola oluyimba n'abayimbi ne lukola ne lubanga lwakabi era still lujja kuba ki nominated. Ne oluyimba neziza Bafana ateekawo layini yenna si Bafana yekka. Simanyi oba bakakola ne Bafana yekka but at least Roger Stewart bakakolako n'abayimba abawera ate ze ennyimba zaabwe zaali zinominatingiddwako mu Zina Awards. Ani omulala I think Selector Jeff Mbeera olwa Karo Kasita nalwo lwali lubaddeko nominated. So tekiriiko babinyaanya tekiriiko ki as long as okubye ennyimba zo oba oyimbye n'omuyimbi ne lufuuka olwakabi abantu ne balunominatinga luba lugenda kuyingira.
ne ennyanya yajja kuba nzibu yakuyingiramu. Just njogedde nnyimba zeeri mu kyalo. Bafana temusaba munominate. Ani Bafana yali nominated. I think yali awangudde nako award. Ogamba otya mbu nno bya mu kyalo nga ne Bafana bako. Anti nnyaanya bwe buzibu. Bafana si ye problem. Ati bajjemu ennyaanya balekemu obutungulu. But tukole nnyimba nga ziri clean nga zibanga dancehall kyekyo. Nabo bajja kuba nominated. Oyogedde n'ogamba mbu nno awards zino mwenga zina temuzifunamu. Kati kale ngambe mufunira wa kwa ekintu ekibeerako ebiseera ebisinga consistently oba oyina woofunira kati mufunira wa mwenga mu aba station. Ekisooka consistency. Bwe tuba twakitandika kyekyo kyatandikibwa, so at one point ndowooza tulina kifiira mu bufiizi, but going forward era tuba twagalako ba sponsors in order okukikeepinga nga kitambula. Okitegeera, so probably next year tujja kwera ku still kuno okusaba ba sponsors babeereko, oba si kyekyo tufuneyo omugagga omwaki sponsoringa. Nalaba yali mugagga kyaya sponsoring awards, oba yali ani, oba tufuneyo omugagga asizi sponsoring ezisobole okugenda mu maaso, oba si kyekyo ne tufunawo another criteria ey'okuzigaba naye nga tetutaddeemu ssente nnyingi nnyo, because kadanke yokka kati for the last awards yatutte million 4 okukola production, so awo kiba kitumenya. So tuyinza okusalawo ne tugamba tuzirage ku screen oba tusale ku misaala oba buli omu akima awaadi ye wano ku radio tumukuba ebifaananyi agende. Bafana yavuddeyo ng'alaga obutali bumativu ku ngeri gye mukolamu awards zino n'oluyimba lwe mwawadde dancehall ng'agamba tulwabadde terusaana kuluwambu nno lwa dancehall. Anti kati olaba kati nga bwe nkugambye ziri nominations tuzitunulamu ne tulaba luyimba kyolulina kudda eno luyimba kyolulina kudda eno ne tukubira kwe bannannyini nnyimba, because n'abayimbi baffe b'ennaku zino nabo babuzaabuza. Ayandibadde akuba hip hop omusanga ate ayimba slows, okitegeera. So abamu mulimu ne ka disrespect abamu abayimbi bagamba awo you see dancehall artist. For example, Vinka by Lando kimanyi mu dancehall song, okitegeera, naye ng'ate abantu abamu balabanga olwa R&B, okitegeera. So ate secondly nga bwe ngambye nga Grammys bwe banyiiga ne biki tosobola buli omu tasobola kumatira. So mwabamanyira ababanyiga. It's normal on awards that abantu abamu buli omu alina kyayagala. Nange nyuza okusanga nga nange omutegesi wa award waliwo kategori omuntu gyawangudde nga nange ngamba naye ono yandibadde agiwangula, because nze nange nali njagala kwepiica ebeere song of the year, but unfortunately it's not, okitegeera. So buli omu ajja kuteekinga paati eyiye, but sajja wali musaba ddwaliro naye ali mu kusaba ddwaliro, but nganze nali njagala kwepiica lubeere song of the year. Waki? Because first of all lwakola concert ey'amaanyi, lwagula Range Rover, okitegeera, luli mu kuzimba kalina, kati luli mu kuzimba ddwaliro. Luyimba olwo kalina lwagisangawo ssebo, anti lwe lwateekawo finishing ne gate. Kati luli mu kuzimba ddwaliro, kwepiica. Omusajja yasabye eddwaliro egwe okyogerako ekigwe ng'owamawulire. Movie ennungi era nange ngenda kugula seminti wange mutwaleyo ensawo 2. Namukubidde ne mugamba Blood weebale nnyo okulumirirwa abantu b'oku kyalo oba okuddiza eri community. Era nange mpagira gravity mu bintu by'okuzimba eddwaliro. Ngenda nange ngule seminti wange mutwaleyo wali tuzimbira abantu b'e Busaabala. Ensawo 2 zensobola. Because kati njogedde wano n'abantu abalala bagenda kwongerako because bawulidde na njogedde. So ate si seminti 2 zokka n'eddwaliro ngenda ditunda. Nze ngenda kubeera public relations officer w'eddwaliro. Ni yabukuwadde. Anti kati olina bwewa mangu emirimu giri awo. Omanye employment kati eddwaliro ligenda ku employing about 50 people. Basawo, cleaner, office assistant, accountant ne PR yeetaagisa. So kati nze ndi mu Trouble Entertainment. So nze ngenda okubeera public relations officer. Amangu ago oyingiddeyo. Singiddeyo.
mwendi. Temugenda byewa Anti kati ate tetusobola kuwa mulimu oba position nga tocontributinze mu kuzimba eddwaliro eryo. kati gwogenda contributing nga lwakuwa Yes. singa contributing nga ne bagukuba Nakyo tekirina buzibu. Nze gravity muganda wange lwakubanga kitwawula kala. ate olagawo eyo Obuzibu bw'otoyagala mazima. amazima ngaagala nnyo naye mulimu wendaba nga ate Nze muganda wange lwakubanga ye wa black nze ndi wa brown. Naye nga is my brother. bano ab'oku kibuga oba maama y'omu Twesanga mu haso fenna. So kyekitufuula abooluganda. Ekitugatta ndongo. gwoyimbadde ate simukoleyo kolabo nakirowoozaako kikyali mu birowoozo because abayimbi abamu nagenza okukizuula ng'okuyimba kwangu. This is me, that is me. I don't pretend, that is me. Really, what is that? Okitegeera kyokka hit eri awo etudde awo kati n'osanga abantu nga bafiira mu kuyimba ofiira awo naye nga tolina hit. Just creativity. Teweetaaga ddoboozi. Okay, yes, weetaagamu amagezi amazaale so that okitegeera kuyimba kwangu nnyo ndi mu kirowoozaako essaawa yonna. tugendera ba DJ Nimrod ngati muyimbi lyo lyokka lyetunda liri unique. Nga bw'olaba gravity omutujju lyo lyokka liba lyetunda. DJ Nimrod lyetunda. olowooza ku nnyimba ku luyimba kategori kimu osobola okuyimbira ebyo bintu bitali bizibu nnyo nga oyimba ebintu ng'abantu bibanguyira okutegeera ng'olwo this is me, that is me, I don't pretend. Kugamba olulanga ekintu kya busiru naye nga kyangu nga hit efuluma. mwakapera ng'okozesa zina nze ngenda kuyimba because baproducer nina mikwano gyange Andre yangamba agenda kumpa production, free production. Final agenda kumpandikira oluyimba. Azizi yangamba bwe naaba serious ngendeyo ewuwe. Di Mario oyo ye ninaye ennyimba zange promised ennyimba nga 5. Okitegeera. Baani abalala bangi. Roger wa Spice tasobola gaana kumpa studio time. Yes. Anytime. tugenda ku kivulu kya DJ Nimrod. Ate nze byange bigenda kubeerako obukwakulizo. Bwe ntandika okuyimba within the first 3 months sikwata booking yonna. Lwaki? Mbasaagala mbanjagala nsooke nfulumye. Then ngamba this month bwe ngenda okuyimba mu booking. Olaba woyimba ne bigaana nga naawe ati tofunye. Bisobola okugaana. Bisobola because abamu bayimbye wano bigaanyi. Bali bangi. Epasi. Muyimbi. Naye lwaki tayimba? Ayimba. Uwa. Musajja Rubamu. Uwa ayimba wa. Kubivu. Bayimbi b'amaanyi gye bali eyo b'amaanyi. Producers balina abaproducer b'amaanyi. Balina lyrical content w'amaanyi very, very nice. Ba vocalist b'akabi. N'ennyimba teziriyo. Tezikwata. Epasi nani? Bangi. Bangi bakulemye. Bangi. Bakulemye okumenya. Abamu tebakyalina nnyimba mpya bayimba nkadde. Empya tebakyaziina. Abamu balabika bulungi nnyo ku social media naye noononya ennyimba wano ebweru nga teziriyo. Examples kati aba commenting abatulaba gwe commenting wansi teekawo amannya because kyemmanya abatulaba bo bamanyi kiki kyenjogerako. Okitegeera because bangi nnyo abayimbi last year ne previous year bata albums naye nosanga ku album kuliko oluyimba olwo naye nga abamu baakabi b'amaanyi. Nosanga nga ku album ey'ennyimba 12 kuliko 4 ezifuuse hit endala zigaanyi. Waliwo n'omuyimbi ow'amaanyi yatta album ya nnyimba 3 naye zonna zaagaana. Si mbu nnyimba mbi nedda just that
oba abantu be batazi welcoming simanyi omanyi onokuyimba saaya tebaziwa oba budde kige naye ate bwe yayimba endala nezikwate zitalina ku album. Nakimanyi abayimbi beekwasa nnyo bannamawulire bagambamu abaleeta negative energy ebalemesa onnyimba za si negative energy, this is the truth. However much bo bajja kibrandinga nga negative energy, it's the truth. Some songs ennyimba nyingi nnyo ennungi nnyingi naye nga tezifuuse hit probably. Ate waliwo ennyimba ezimu nga zitwala obudde okitegeera. For example, Spice Diana yagenda n'afulumya EP eyali ku Cubana, kwaliko Siri Regular kweyo EP, naye Siri Regular eyafulumya EP oba yali mu October, Siri Regular lwakwata mu I think around January, naye wano wonna nga tetulabawo, naye lwakula mpolampola telukulakwata ate nefuuka hiti y'amaanyi. So probably ezo ennyimba ezimu actually I think baani yakiŋŋamba ekyo yali Fik, because na commentingako ku luyimba neŋŋamba luyimba kale lulungi naye lukyagaanya okukwata lwe bafulumya ne Fik Fameka, Fik ne B2C Crazy Company. Luyimba lulungi, video ya kabi, but probably with the time lujja kukwata of which terunaba. So I don't want to use them as examples of ku mentioning amanya, but it's the trend. Olusi zigaana ne bw'obanga gwe Kenzo, ne bw'obanga gwe Chameleon alina ennyimba nyingi nnyo zayimbye n'abantu abamu nenga zigaana, najja afulumya Banana ne lukwata. Yes, so nange nja kuyimba bwe zinaagaana nja kugenderamu abo abamu. Olabo bayimbye emyaka 4 naye n'ofulumya, obadde mu industry for 20 years naye n'ofulumya oluyimba ne lugaana okubeera hiti. Olwo nze ate mpya ate nga nze okuyimba nakuyize kati. Endagamba obeereyo n'obakomerera naye nawe bigaanyo bigaana nange bajja mwe naayimba ne bigaana nabo bakole interview baŋŋambe laba ekyeyimbi byagaanye. Olowooza ki ekireetera abantu bano ofulumya ennyimba nga nnyingi, kati tugambe album oba ye bino gwenga gwe ow'amawulire olowooza bafunirawa abayimbi nga bo kuba ebiseera ebisinga bafulumya album ekinene nnyo ennyimba 5 ze zikwata ekinene nnyo mukama aba tosobola kumanya ki ekiba kigaanye, because abamu especially mu lockdown now abayimbi bagenda nnyo mu studios ne bakola ennyimba, kyovula abamu bazifulumya as EPs nga talina bw'anaapulani nga zino ennyimba zonna n'azifulumya ddi, so n'aziteeka ku album zonna n'azita. Secondly, abamu bakikozesa nga a way of marketing okitegeera, because waliwo omuyimbi omu nga kweru okufulumya album tekimuyamba, alina kufulumya luyimba lumulumu ne tureceivinga ne tulupushinga, nga yandifulumiza lumulumu amaliza afulumya album tetugiwadde matu okitegeera. Then ne trend n'ennyimba trend zikyuka, kati ayimba mu lockdown 2020 kati saawa zino ne beats ziyinza okuba zakyuka ng'engoma zakyuka tuli ku kikwate kirala, so nosanga ziri ze wayimba luli tezimatchinga ekiriwo right now, so mufo ky'okufa nazo wakiro ziteeka ku album n'ozifulumya zonna omulundi gumu. Nina ekibuuzo kyembuuza, abayimbi abasinga waliwo abayimbi abajjira mu Planet omutume Planet baalaga wamu mulabako ndongo egaana. Sometimes eno endongo by the way is luck. Waliwo abayimbi nnyo bangi bafulumye luckily. For example, Planet omutume, Yuga Boys, ani omulala awo. It is luck that okubya oluyimba salary lufulumye. So olina kukozesa amagezi oba na bukujju bungi nnyo okunoonya oluyimba oluddako awo okitegeera. Bangi abayimba ne Kenzo mwennyini stamina, it was okitegeera lwafuluma kati ye n'asala amagezi n'amanya bino bye baagala n'agattako n'aba lucky that ekintu kye nekikola ki nekitaano nekikwatira awo. Abamu abayimbi bayimbye for a very long time naye nafuna breakthrough. Karo Kasita yali ayimba band for a very long time oluusi nga backing up ne Cindy, but at one point yali naye n'afulumya luckily enough nekikwatayo
n'amanya bwe kikutteyo nina kigoberera bwenti ne bwenti. Obuzibu bw'abayimbi baffe tebamanyi mbu bwe kiba kikutteyo olina kigoberera otya. Abamu feemu because alina akayimba kamu oba ennyimba 3 feemu ekwatawo n'otandika okukwata sente nnyingi nnyo n'otamanya mbu olina kuddayo mu ndongo ate oba olina nakuba kaamu. Abayimbi bangi nnyo abato batuvumya n'otuvuma because alinawo hit song emu n'akugamba oyo Nimrod tamanyiira talina kyaŋŋamba. Okitegeera? Omudiye yakwetondera. Not soogera ku Yali ani? Yali kididi. Soogera ku wano nga twaleeta akabuzi. Okitegeera naye at first na disrespect noga why musajja alina hit komuleke because bwe yavuma nze saamuddiza but unfortunate n'agenda okulaba nga ekintu kyakoze kikyamu. So abamu abayimbi ba one hit wonder tebamanyi kyakuzzaawo awo, tebamanyi kazanyo okazannya otya. Yesu ofunye hiiti kyayiwenjaye akubye kiki ekiddaka. Okitegeera? N'omugenzi Katulu bw'amala lukolamu. Noba that lucky that akutte. So what do? Either lwolinawo lwokka kuŋŋaanya sente z'oba okuŋŋaanyizaawo tandika ka business because tomanyi oba oluyimba lwozzaako lunaakwata. So oba okubyenga kyayiwenjaye oba salary oba ki noonya z'oggyayo awo wali mukisa si kumanya kuyimba. Bonna bamanyi okuyimba, teri muntu ayimirira mu kamera naawe kenyini okimanyi bwe osobola okuyimba. Vinka yali akimanyi bw'asobola okuyimba, yali manager wa muyimbi Irene Ntale. Ffenna tusobola toyimba ng'onaaba, toyimba ng'oli mu kwegatta. Ffenna tuyimba just that lwakubanga tetunaba kuyimba oba mu studio baki but Pastor Bugembe yajja ayimba atya. Okitegeera? Era kyali kifu naye era ne kiyitawo kati is a star, is a professional artist. So ebimu byakugezesa oyingira mu booth n'ogezesa tomanya kiyinza okutwala. Okitegeera? Nimrod nga tumaliriza kati endongo eno gw'ogiraba okusinza abamu bagamba music wakati kati gwe bayimba kati takyalinga music wedda yafuuse bobogamu nnyo okusinzira ku wedda. Gwe endongo olaba ekwata luguudo ki oba ekwata wala? Endongo yo yakyuse because kati tetukyayagala nnyo bintu biri serious. Okitegeera? Ne ba producer nabo bagenda bakyuka although waliwo abakyuka ne trend but bw'otunuulira ku nnyimba za kati for example nnyimba z'aba Alien, Tom D, Fik Gaza tebagenda waba Nasimu oba ba Daddy Andre. Okitegeera? Balinayo ba producer baabwe eyo ab'oku ground. So ne production nayo egenza ekyusa. So omuyimbi w'ennaku zino first of all olina okumanya mbu bannayuganda abamu tetuli serious. Twagala nnyo ebitambula, twagala nnyo ebitujjako stress, ate twagala nnyo ebintu ebiri reality. So kati gw'ojja kgenda oyimbe okaabe okole amaloboozi onajja kuba ekintu ekitali serious. Chairman yafudde kyayiwenjaye. Okitegeera? Real life stories. So endongo yakyuse nnyo. Of course waliwo abamu abajja kusigala nga kweli bo bali professional bayitewo n'ekintu kyabwe, yes ba Uncle Misaki, but at the end of the day abaana kati be bakutte endongo be bali serious. Kati abasigadde mujja kusigala nga muyimba mu mbaga nga ffe bwe tukuba ebivulu eno. Sibula abatulabye. Abatulaba next episode ya mukwano. So mwenna abaagala okumanya ebintu bikwatagana n'omukwano next episode eri strictly love. Tetugenda kwogera ku music. Okitegeera? Love relation engeri gye tuli mu Valentine season. Okitegeera? So mbagaliza Valentine ennungi, making sure mwekuuma, gw'otali sure tomuwa, bw'oba olinamu akatengo still tomuwa, naye bw'oba oliyagala just kunyumirwa bintu just tugende tunyumirwe. Gw'atalina mwagalwa Valentine ogenda gispending otya? Nina ebivulu nga 3 bye nina okubeerako.
nina ekya Alex Muhanji, nina ekya Victor Rose, then waliwo n'ekya Galaxy. Tugenda kutwala couples 2 ku Galaxy Motel bagende beeyagale. Tomanya nange awo. Omanyi basingo baba bangi kuva mu confusion awo. Tomanyi nange wayinza okubaawo ankozesa ku olwo. Nange nina okulwanirira boy child. Ngenda kwerwanirira. So tomanya nange mu confusion nyinza okufuna ankozesa ne bucha ne tuva mu Valentine. Wakiri wegulira ebimuli obiwo wa delivery abikuleetere. Sente za imba nyono nazo. Weesanyuse. Bwebanga tewali wakusanyusa weesanyuse. Era nze planning okugula akagatto kange kapya neesanyuse. Bweba tewali wanfuddeko sobola gaana kwefaako. Abakazi baali badde bagaba birabo ki ku Valentine awo. Ekisooka kya byonna ffe abasajja tetwagala bimuli. Buy me a shoe, a watch, nice shirt or a t-shirt or jeans. Manyi omukyalo olina okumanya basic things omusajja obya sizes because ebitya waliwo olunaku lwe nagenda okugulira girlfriend lingerie. Funa obuzibu bw'amaanyi nnyo. Bambuuza ya size ki ne ngamba notebereza. Nente ngamba you see now that girl walking okay almost like her but a little bigger but naye bintu ebyo bizibu. Kati abasajja teri bagulira bazita batya pule ne pule ngulira ekintu ffe tetwagala bimuli bigenda kufa ne bweba wallet gimugulire musipi ne musajja tomugulira bimuli nedda muwe ssente musindikire mobile money namba nagisomye bakusindikire giddemu kati ku video eno yenyini de mabega we yatandikidde enamba gyeri basindike ssente musindikire ssente mmanye mbu there is love waliwo ali eyo anjagala. Ogenda kukuula abantu babendi nze nga bankudde ndiwo nange kulwanirira boy child. Kifo kasinzeeko tusiibule tubagambe babeere bulungi beera batugenda kudda love